mugimanyi ya kutambuza information gwali omulimu gwo gwa kusaasanya katambi kano ali eyo okukwata simu yo kutambuza katambi kano kasaasanya buli wamu kalina okubeera katambule gwali eyo yenna omulimu gwo gwa kutambuza katambi kano kasaasaane wonna oba olina okasaasanya abatalina notification basobole okubanga bajja okulaba video eno kale butyo mmenda basaba kwata essimu yo sindikira banno mwenda oba sindikira edo okosa message kwa WhatsApp esigaddewo emu ogiteeke ku Facebook account yo oba ogiteeke ku page yo omuntu atalina access wo mugukiriro ku page eno abenga asobola okulabira ku account yo kiba kituyamba abantu okuba nga baba bafuna information bulungi. Facebook bagijjako nefe twalemerako olw'ensonga liwe tusiza bulungi information ate okusinga emikutu emirala abalagi bazisala bagiteekayo. Bwe malaawo ngenda kubasaba mumpitire abantu bano wammanga. Nsaba mumpitire Salonga Mulengejja Mr. Araje wasanya Carol Charles Peter Maigabire ku video eno. Nsaba mumpitire abalangira n'abambejja basava ne bannabavere ku video eno. Abasajja bakabaka abamasaza abamagombola abakiise mu lukiiko lwa Mayiga bajja mu video eno. Nja kwetaagako Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa mutano wa Karekyezi. Nja kwetaagako David Wasajja, Sara Kagere, Agnes Nabaloga. Nja kwetaagako boss w'ekitongole kya CMY mukulu James Birungi, owa ISO mukulu Emma Katabazi, Christopher Damulira. Bwe mala okuyita abo Yoseri as master inokubeerako ne family yo n'abalala. Nja kusaba mumpitireko ku president Manyali mu lugenda ddawaka bwe mba munaka mu recordingira mukamulicordingire na information ya muwa ne mukyala we Babi Itungo kyagula ne njagala abeereko ku video eno oba ye namuliranye amugambe na information gira kuyisaawo agifune bulungi nnyo Babi Itungo. Ngenda kusaba omuntu yenna aliranye omuntu yenna ow'ensonga naye abenga atambuza information enetuuke ku buli muntu yenna. Nabagambye olwaliro egenda kubeera open of discussion nga tubanja Ssaabasajja Kabaka mpaka kuwulira nga omuntu atuyana. Ffe twagala Ssaabasajja Kabaka tetwagala kintu kyonna kira kye twagala tunyonyo twagala ne Ssaabasajja Kabaka. Kati ndowooza kasooke neebaze ndyoke ngende ku Kigulalogi. Abo babulya z'amaanya obuteebaza baganda bange mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abali mu nsi zonna gye mwagenda okunoonya ekigula Magala Eddiba mwebali nnyo mubalire ddala okuteekawo kye tuyita okulwana ne demand okusaba wa Ssaabasajja Kabaka gye bamukweka mwebali nnyo mubalire ddala. Video simanyi ba network antufu gye muli kuba wano nze ndaba gikwatamu. Video simanyi oba eyo mugira bulungi nnyo wano nze ndaba gikwatamu naye mumbuulire. Soko mbulire network amugifuna bulungi nze ndaba wano video bagikwatamu. Musoke mumbulira video ndaba gikuttemu wano bagikwatamu. Wano bangambye clear nenze wano baginzigyeko sigiraba. Nengera genda mu maaso nga bulijjo kubanga nze abo bonna babamanyire ebigambo bakola. So ngera genda mu maaso nayo. Alright. Okusookera ddala njala okusooka okwebaza ba comrade mwenna ne bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna gye muwangale ne mu Uganda. Bannange mwewale kuwuliriza mulanga gwe twakuba ku social media atali nze nzekka ogw'okubanja empologoma ya Uganda, empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka. Okuva lwe bamuwamba ng'akomawo okwaboowe ne bamutwala ne bamukoka gye tutamanyi embeera ye tutamanyi nti eyimiridde etya essaawa zino. Kale njala obebaza mwenna abakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'okubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'okutiisibwa ey'okukubira amasimu, ey'okuwabira akawuntisi zammwe, ey'okusibwa, ey'okuwambibwa, mwebali nnyo mubali ddala obutassa mukono. Abaana b'obuwala, abaana b'obulenzi, bajjajja, bakkojja, abaana abato, abalangira n'abambejja na buli muntu yenna Ssekinnoomu akyokola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka webali nnyo bali ddala tossa mukolo. Teba muntu yenna akutiisatiisa okuba nti akujja ku mulamwa ogw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Nga bwe tugamba nti akatali kabbe amagombo oli osula mu mulyango. Bwe mbanga Abaganda bannayuganda basobola okujja okubanja Kabaka waabwe n'akola ka video kaddakiika emu n'omukubira essimu omutiisatiisa kiba kitegeeza nti mulina kye mukweka eky'amaanyi. Kati ewali omukka tewabula muliro. Gw'Omuganda omunyolo omutolo omuteeso omukyapadola omukisabbiini omunyankole omukiye n'omukonjo kimanye nti mwakutte kyekyo mwongere maaso
temujja mu muliro twagala Ssaabasajja Kabaka buli ngeri yonna esoboka. Kati wasanyako Charles Peter Mayiga nga sinagenda mu Kigulalugi nfunye information ng'okozesa ebibinja okuli ekya ISO n'ekya Semwai saako n'akabinja k'akayihura abagenda balondola abaana n'obbakubira amasimu nga babatiisatiisa abaana bakola video ezibanja Kabaka. Ntegeddeko nti omu ku activists waffe Comrade Waiza wamusindikidde abasajja abasemwa n'aba ISO bamunoonya ddo tuddo nga baagala mukwata nti ayitiridde okusaba nnyo Kabaka. Onna Waiza wooli n'akabinjako mwebereremu ono Guy yabasindikidde abasajja ba tracking n'abaana abalala bonna ku ground. Nkitegeddeko nti Mayiga yasindise abantu abagenda ba tracking abaana abo mbu bamulabisa owa Kabaka babanja waaki. Comrade Waiza n'abalala mwena mwegendereze amasimu agabakubirwa n'okubayita okumamiitinga temukkiriza kuba Ssaabasajja Kabaka nti aleetulya mu Ssaabasajja Kabaka olukwe. So ngenda basaba mwenna ba comrade mubeere nga mukimanyi nti Mayiga yasindise obinja bwe bw'abasirikale okubanga basuzoganya abaana nenga gwosobola okukonfamingako gwe bakubidde amasimu okusinza mu sources zange ye kyali waffe gwe bayita Waiza webereremu olw'ensonga nti Mayiga naye awulira gamubugumye. Awo nvuddewo. Kati tugenze ku Kigulalugi kya leero tutandike video kubanga mmanyi nabasuubiza ngenda kuta amasimu. Alright. Kale mbalabusizaako mwena bannayuganda bwenna gye musinzira okulaba akatandikano okwetooloola ensi yonna. Video bagikwatamu yes naye tewali kyakukola tugenda genda nayo. Network abagiri bubi ne tugenda genda nayo. Munansonyiwa video bagikwatamu tugenda genda nayo. Mu Kigulalugi kya leero njagala kiweereza mwenna bannayuganda gye musinzira okulaba akatambikano okwetooloola ensi yonna era kibanyumire bulungi nnyo. Ekigulalugi kino nno ngenda kijja mu lugero olugamba nti Gambo B mumpulire bulungi. Ekigulalugi kyalo ngenda kijja mu lugero olugamba nti Gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo. Amanyi Oluganda n'abaluyiga Gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo. Kankibanyonyole. Ebigambo oba eggambo eryogerwa omuntu yenna mu mbeera yonna naddala nga yeefudde nti mutamiivu ebigambo byagenda byogera nga bimubadde ku mutima oba ku mwoyo. Kati guno omwenge gumuwa buwi kumujjako kafansonyi okufulumya ebigambo ebyo kubanga tukimanyi bw'onywa omwenge teguli mu bigambo ebiwandiikemu nti bwe naagunywa ndyoke njogera ebigambo ebiwandiike mu mwenge no. Omuntu agenda okunywa omwenge ng'alina ebigambo ebimuli ku mutima byagala okufulumya. Kati wano olugero Oluganda lugamba nti Gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo. Tebageza ne bakulya ssente zo nti omutamiivu yenna oba ali mu Amerika oba ali mu nsi ki bw'ayimirira okwogera ekigambo aba takitegeeza aba akitegeeza ate kiba kimuli ku mutima. Omwenge gumuyambako buyambi kujja nsonyi ku maaso n'alyoka ayogera ebigambo. Wava olugero lugamba nti Gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo. Otegera ekivunulwa nti omutamiivu bw'ayogera ekigambo kyonna kiba kimubadde ku mutima era aba akitegeeza nga ne bakigamba balina okitegeera nti akyogedde. Kimuba ku mutima kimuba ku mwongo kimuba ku bwongo. Okitegedde bulungi nnyo. Era we wava enjogera egamba nti omutamiivu tabaagambwa. Muntegedde bulungi nti omutamiivu takola ki? Tabaagambwa. Olw'ensonga aba amanyi kyakola musanga agibaaze aba amanyi nti embwa gyembaaze embwa. We buva olugero lugamba nti Gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo already nga kweriri omwenge guli gwe gunaazaako ensonyi n'alyoka ayogera ekimuli ku mutima. Kino tekiri ku muddugavu, tekiri ku Muganda, tekiri ku Muteeso, tekiri ku Munyolo, tekiri ku Mungereza Kikulyani. Omuntu yenna bw'anywa omwenge ebigambo byayogera aba abitegeera ebyo bimubadde ku mutima okubifulumya aba abitegeeza nti abifulumizza. Kyekibadde Ekigulalugi kya leero. Njagala tugende mu security alert zino bbiri zokka then tusimbule tuve wano. Kansube nti president atuuse mu information yino ne mukyala Babi Itungo. Before nga sinnagenda ku weno ya president ngera tegeeza ba comrade mwenna okwetoola ensi yonna.
mwegendereze nnyo mu nsi mwe muli naddala ku functions embeerako. Museveni ayina ba international assassins abakazi kaalaala. Abo mulimu abeeyita Abaganda, mulimu Abanyankole n'Abanyarwanda. Bano tebabula ku mikolo balinga soda, oba balinga nga keeke, oba balinga mmere. Ng'omulimu gwabwe kugenda nga bagaba akatwa buli wamu. Kati comrade yenna ali mu struggle. Naawe ng'oyagala enkyukakyuka, weegendereze nnyo abantu abalina red passport ez'ekikungu. Buli nsi asobola okuyingirayo singa abeerayo function yonna gy'aba ayagadde okuyingiramu atuuse ku muntu gw'ayagala obulabe. Obutwa batera bugabira mu ngalo, kwata mu ngalo, batera bugabira mu mmere mu byokulya, n'okuwahaaga bakola batera okikola. Abakazi bano batambulira mu kabinja kabu bayinza okusindikira abantu 3 ku 4 mu functions ezo n'ogati omuntu omukyalo omulungi ono alina empisa ali mu struggle waawa kumbe assassini. Mwena mwe mbategeezezaako mutegeere bulungi nnyo ku nsonga eyo. Kati kansula Mr. President atuuse. Asebo njalo soko kusaasira omukulembeze ne famire ya Sentamu kitalo nnyo ekyokufiirwa mwannyina mmwe. Njalo tegeeza Abannayuganda mwenna nti President yafiiriddwa mwannyina azikiddwa olwaliro ku bijja bye bajjajjaabe e Gomba. Era olwaliro gy'asiibye mpaka nakatali mu kkubo alutindigga aluzze ewe emagere gy'akola ki gye yazimba ennyumba eyogeza abantu obwama. Kati mukulu Mr. President ne mukyala Babi Itungo mumpulirize bulungi nnyo obubaka bwammwe. Olunaku lwadde lwa mukaaga ku kitebe ekikulu eky'abakessi abaketta amagye n'ebitongole by'okwerinda ekya CMY ekikuliddwa omukulu James Birungi. Wabaddeyo meeting nga ne Yoseri ali ku ssimu nga n'omukulu Muhoozi Kanyarugaba DDG genetically modified general oba daily drinking general Muhoozi Kanyarugaba mwe yalondedde akayinja akapya kebayita toxic unit nga k'Abanyarwanda nga kano kakulirwa Afende Aine Abaho. Ono gwe wadde mission empya ey'okutuukirira n'okusaanyawo Kyagulanyi nga anaaba asobola okuba nga amutuukako mu ngeri yonna, naye ntegeezeddwako nti ayinza okuba nga yakoze dda contact n'omukyala Babi Itungo nga bumanyi bambega asobola okutega ki programu kyonna nga tomanyi. So mukyala Babi Itungo nkutegeeza First Lady nti beera careful nnyo n'abakyala abakubira amasimu okubasinkana oba okusinkana omukulembeze olw'ensonga bangambye nkutegeeze nti gwe ne bbaawo muli soft target nti era essaawa yonna bandi batuukako ne bakola approach okubatuukako olw'ensonga nti Museveni ne mutabani we beetaaga agently nnyo Bobi Wine ng'avuddewo nga bakozesa ekitongole kya CMY n'omukazi oyo gwe bayita Ani Abaho. Omukyalo ono nze mwogerako nnyo mu kabinja k'Abambega era asindikiddwa Museveni okumaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga programu yabwe yali oba nga tagenda tuuka mu gw'omukaaga era ne Kabaka bw'atyo bwe yali. Era omukyalo ono atumiddwa mu mitenda mingi nnyo ku mission z'amaanyi nnyo okugyawo tageti za Museveni olw'ensonga nti akikoledde ddala. Era nga omukyalo ono mukyala nomufumba alina n'abaana nga bbaawe Jim Abaho commissioner wa prison ye bbaawe Jim Abaho ye commissioner wa prison. Kati mukyala Babi Itungo omukyalo ono y'ono wano, omukyalo oyo y'oyo bwakutuukako oba kati nga bwe mukubi asobola osindika omuntu omulala. So omukyalo oyo y'oyo nga bwe mukubi bayinza osindika omuntu omulala okuba nti akwaprochinga oba okwaprochinga president yoyo omukyala mumutegedde Ani Abaho y'omu ku kabinja akagaba obutwa mu kuteeka simayiro ku ngulu ezitta si mwangu. Ennamba ze ez'essimu z'akozesa mu kubega mumpandikire essimu zino. Ayina eya MTN eri 774563594 muziwandiikawo ennamba ze 0774583589 eyo esooka. Essimu ye ey'okubiri ya Airtel 0700 933 689.
yo emugiwandiise bulungi endala eri 0700 93 3689 muzikube zino mpaka abwana azijjako afune n'endala kuba nabageka tusina kuba bantu bano mpaka kuwulira nga batulya n'ebigere endo gyensembyayo kuba ndaba temunagiwandiika yiyo yamugiwandiise z'omukyala enamba ezo zagenda okuzakozesa okuba nti agenda kukola mission ze ez'okusaanyaawo omukyala ono yono balina kasimayira ako yoyo ani abaho mukyala wa commissioner of prison kubayita Jim abaho yono tiimu ekola ku CMI egawa obutwa era ye coordinator wakabinja akatambulya ku international level nga kakola coordination z'oku assassinating targets zaabwe yensonga lwaki ennaku zino olaba nnyo bannayuganda eggwanga lya Bungereza mu America gundi yazikiriridde mu nju gundi yafudde gundi yagudde mu kinaabiro gundi yakoze atebo obulwadde bw'okugwa mu kinaabiro okuzikirira mu buliri bususse obungi nnyo ono omukyala ne banne be bali mu mission ey'okukola emirimu egyo kale ndowooza awo nvuddewo olw'ensonga nti obudde bwali na butono nnyo kuba nabasuubiza tugenda kuta amasimu ago netiwaka mugireke video mujja gisangayo ku mitimbagano gisigadde kati awo tuvuddewo tutandikidde luddawa tugenda tutandikira katutandikire wano we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. All right. Banyabo ne basebo njala bategeeza embeera eri mu Uganda tewoomya nakabulule mu Uganda. Nabategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa nembabulya location nabawa geographical location saaba wa address kubana bagamba siwa mulabe wa nkunsooka maaso eva mubeera mabega. Kati embeera eriwo Ssaabasajja Kabaka tumunoonya buli ngeri yonna esoboka bamutuwe. Naye Mayiga atadde abasirikale basemwa n'aba ISO okulondola buli muntu akola video n'okubatiisatiisa bakubira amasimu era mbakutegeezaako nti wayiza bamuli bubi n'abalala. Naye ekyo si kye kijja okuleeta obuzibu buli ludda wano. Bwemutadde Mayiga ku pressure olunaku lw'enkya bwetaba ntaanya agenda kuyita olukiiko lwe si lwa Buganda si lwa Kabaka nkiddamu. Olunaku lw'enkya agenda kuyita olukiiko lwe lutule mu Bulange e Mengo. Naye mwegendereze nnyo byagenda okwogera. Ebiwandiiko ne byagenda okwogera byonna babiteesezaako ne mukama we babeera station manager James Birungi wa CMI. Okuva ku directive zaayo seeri nkiddamu. Mayiga olukiiko lwagenda okuyita enkya mu Bulange e Mengo. Si lwa Buganda si lwa Kabaka nkiddamu. Kubanga oli yawamba obuyinza. Olunaku lw'enkya agenda kuyita olukiiko ku Mande. Olukiiko lw'e Mengo. Ebigabo byagenda okwogera byonna scripture oba ebiwandiiko n'ebigenda okwogera byonna bya mukama we station manager CMI boss James Birungi ku directive za Museveni. Ku Lwokusatu agenda kubeera ku BBC Telefine nga bamubuuza ebibuuzo. Ebintu byagenda okwogera byonna biri stage manager kubanga baafunye obutakkaanya ne mukama we Museveni ne station manager we James Birungi atya. Bwe nakoze video ku lunaku olwokutaano ne ku lunaku olwokusatu ne mulumba Mayiga buli wamu buli koona n'ava n'atandika okunyooka n'ayogera ebigambo bitakwataga bwe namugambidde nti lekerawo okwogera ennyo ogenda kwekuba ggoolo. Kati bakame bagenza okulanga social media ekutta omuliro ne bamuyita bamukubirisa bamugamba nti gundi ogenda twokesa. One, Torina crisis management skills. Bamugambye one, wayita lawyer nti wasoma ne Torina crisis management skills and communication. Chetuyita crisis skills and management communications ezirwa. Nti singa wabeerawo obuzibu, wabeerawo abantu ba manager nga basoma okwasaganya obuzibu obwo mu bikolwa ne mu kwogera eri abantu.
Mayiga olw'okuba nti alina kasajja fuba ate nga waakabano nga tamale bwe bagende musajja ava Tanzania omwami ono ng'Obuganda yabuwamba takkiriza muntu yenna kwogera yensonga lwaki bamugambye gundi ogenda twokesa olunaku lwajjo yakubye essimu endala n'akubira James Birungi n'amugamba nzizeeko n'amugamba please kendeeza ku bigambo byoyogera ate manya bw'ogenda okwadressinga abantu bw'oba tosobola kwadressinga abantu kitegeeza ogenda kuyiwa ekintu kyaffe James Birungi n'amugamba omanyi nti mu bbaluwa ey'okubiri gye wasembayo okusindika wano gwe nange tukimanyi ne Museveni nti wagamba mukama wo talina kulaba ku mwaka ogw'amazaalibwa go ogw'omwaka ogw'ensanvu nababuulira information eyo ng'onaawe talina kulaba ku mwaka gw'ogw'ensanvu era n'amugamba mu bintu by'okola ensobi abaganda si basiru gwe nange naawe ne Museveni tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka bw'etaba ntaanya ayinza obutadda mu Uganda oba mutadda mu Buganda kati engeri gy'oyogeramu n'Abaganda egenda kukulabisa funa tula wansi ofuna abantu bagenda okukola biki bagenda okuddamu Abaganda kati ne batula ne badraftinga biki bagenda okwogera ne bagenda okwogera enkya ne byanayogera ku Lwokusatu so mubeera aweya ebintu byonna byagenda okwogera byonna biri state managed written by station manager James Birungi on orders of Museveni naye nga bali mu kuteekateeka Baganda mu ngeri yonna esoboka okulaba nti kyonna ekigwawo mugenda nakyo ebyokutuvuma tuli batamiivu ebyo twabimanyiira ebyokutuvuma tuli bamawaggali ebyo twabimanyiira tuli ba jobless seeker as long as twatumukubidde ku ssimu okumusaba emmere oba ku ssaawa eno tetuli Baganda ekyo nakyo tukikifaako kubanga Abaganda babeera Baganda oba Baganda babeera babikulya naye mu mirimu balungi kati essaawa zino tuli Baganda bali mu mirimu ffe tetujjako mmengo okusaba mmere nkiddamu essaawa zino Mayiga atufudde enjogera y'Ekiganda egamba nti babikulya balungi mirimu nti bwe kituuka nti Abaganda baagala obbajjamu ssente babeera balungi bwe zituuka ku nsonga ez'okubanja Ssaabasajja Kabaka olwo Abaganda babisonga ate olwo Abaganda bali ku mirimu olwo lugewe luva nti babikulya balungi mirimu kati Mayiga yembeera mwaliso byagenda okwogera enkya n'abantu bwe bagenda okuseetinga ebyo bibye kati waliwo enjogera ebadde etambula bweti omukulu ono bwe twali mu mbaga ya chairman Nyanze Lubaga yasindika musajja we najja nagamba Ssaabasajja Kabaka abatumidde era ali mu Buganda alamula ne bagenda gye muyita reception era n'asindika musajja we n'agamba nga sinayogera kintu kyonna Ssaabasajja Kabaka akoze eki abatumidde era ali mu Buganda akola ki ali mu Buganda alamula abaana ne bagamba twagala kulaba Ssaabasajja Kabaka ku social media ku radio mu nkubo w'amaduuka buli muntu abuuza Ssaabasajja Kabaka aluwa omwami yatuga tuli batamiivu ekyo si kyekikulu kuba mbagambye nti gambo bbi wamwenga alisanga ku mwoyo ebigambo Abaganda eboogera biva ku mwoyo kubanga bwerekevu bulina saagala babisa njagala okubaza omwogezi abadde Ssekamwa ku mukolo ogw'okwerekera mwannyina wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwa pulezidenti mu bantu bonna ye musajja asibye emifumbi n'abuuza kitunzi n'abasajja ba Kabaka bazze mu kuziika nti Ssaabasajja Kabaka aluwa ngenda balaga pulezidenti okumanya musajja mugezi nnyo naye mbazanyira akatambi ng'ayise chairman ng'ayise ssentebe w'akakiiko akakiiko MOP oba Muwanga Kivumbi akulya Buganda Caucus mu parliament n'amuyita n'amuwakazi n'ayogera nti awulya Abaganda Ssaabasajja Kabaka gyali mugenda kuwulira mutegere nti mulina okubanja Ssaabasajja Kabaka kati ono bamuganda Kyagulanyi Ssekamwa sitegedde wulira bwamutandise tugenda mu kuba njala bawa mukuba masimu waliwo amaloboozi agagamba nti okulamula kwa Ssaabasajja kikweka okwa bulijjo ate naawe bw'oyogedde wano ogambye nti Ssaabasajja Kabaka alamula era se wonoogenda ku mikutu egya social media akawungezi ka leero ojja kulaba amaloboozi amapya nga gabanja Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba bw'obozeeyo ssebo oli ku Map Media obwakabaka bwaffe ekituyamba buli kumpi nnyo obutaba lunanika
bubeera Mengo oba ebifo ebirala. Tubadde twagala Abaganda tukakasize ddala oba ddala Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula. Oyo yabadde Ssekamwa oba omwogezi MC mu kuziika kwa mwannyina wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simanyi oba wa Luganda naye bano abasajja kyebeerabidde nti social media n'embyala etuuka eri ku nkuziiru social media etuuka. Kambadiremu MC ng'abuuza Kitunzi omupya ne Kitunzi omukadde n'abasajja bazze ku lwa Kabaka. Biki abantu boogera. Kitunzi wabadde ayogera teri bakubyenga naye batandise okwogera ku mboozi za Ssaabasajja Kabaka endulu n'evuka. Kamala okukaddamu omulundi gumu nzanya ka President ng'abuuza Mwanga Kivumbi muwulye mugenda kakasa. Oye Ssekamwa. Waliwo amaloboozi agagamba nti okulamula kwa Ssaabasajja kikweka okwa bulijjo. Ate naawe bw'oyogedde wano ogambye nti Ssaabasajja Kabaka alamula. Era se wonogenda ku mikutu egya social media akawungezi ka leero ojja kulaba amaloboozi amapya nga gabanja Ssaabasajja Kabaka. Mbadde nsaba bw'obozeeyo ssebo oli ku Mapu Media. Obwakabaka bwaffe ekituyamba buli kumpi nnyo. Obutaba bunanika bubeera Mengo oba ebifo ebirala. Tubadde twagala Abaganda tukakasize ddala oba ddala Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula. Kati President bamuwadde enjogeza ajja ayogereko eri Abaganda luli bamulumba mu yafeesi ye. Abannamawulire bamubuuza waayi President oyogera ki ku nsonga z'amaloboozi agere ku social media Abaganda nga babuuza Kabaka waabwe. President yagamba abannamawulire bannaaye ensonga nziraba naye buli bukulembeze bubeerako ababufuga n'ababutwala. Ensonga za Ssaabasajja Kabaka muzibuuze Mayiga naye nga neewola ku bigambo bya Medi Nsereko muzibuuze Mayiga nga Nsereko yagamba mubuuze Mayiga ku bintu bya radio. Kati President ayise Muwanga Kivumbi. Imagine Kiwanga Kivumbi yakulira Buganda kokasika MP wona Buganda yabakulira uli yabyazzeemu. Honorable Muwanga Kivumbi sebo mbadde nsaba ojjo oyimire kwanira kite. Linda kodije omukulu ono yabadde wababuuzaako yakulira Buganda Caucus sebo nga sinafundikira bigambo byange nsaba mu bigambo bibiri bisatu obuze ku bantu oba olina ne ansa gy'obawa ku Ssaabasajja sebo ekigambo. Ekitiibwa President Abakatuliki bagamba Roma lukuuta kawuziwa ki kenota. President bw'aba amaze okwogera fe abalala tetwongerako. President w'eggwanga ng'ayogedde ate singa kwongerako bigambo birala ebyo bimala. Ssaabasajja Kabaka awaga ekyogedde ekya Ssaabasajja mwina kisebo ne bweweetuulira. Jukira kano ke kabinja ka Mpuuga, Mayiga, Lubega Sseggona, Bajoyce Bagabe Mmanga bonna abali ku Buganda Caucus. Lwamuwadde akazindaalo agambye President wamala okwogera Minister tayogera. N'ayogera Oluwarabu awo bw'amaze okwogera Oluwarabu n'aga Ssaabasajja Kabaka apangaale. President amugamba n'agamba nti muwulidde ensonga za Kabaka. Kivuunulwa ki? Omuganda omunyolo omutoolo banja Ssaabasajja Kabaka gyali. Bano abasajja kye bakweka kikuvu. Ne banakuvuma omutamivu emirundi 7 ne banakugamba nti yasaamira ne banaga nti okola kitofaayo kasitoba nga otaasa Buganda otaasa Uganda kuba Ssaabasajja Kabaka si wa Baganda is the custodian of all Ugandans. Ndoza mutegedde. Ngoberedde nnyo nga njala kuli omusajja oyo. Ate President musajja mugezi akikoza akimanyi n'amuleeta. Gayaganya okwogera. Ne bona batambuza ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nakoma. Nkabaddiremu kawule bulungi nnyo. Wulira. Honorable Muwanga Kivumbi sebo mbadde nsaba ojjo oyimire kwanira kite. Linda kodije omukulu ono yabadde wababuuzaako yakulira Buganda Caucus sebo nga sinafundikira bigambo byange nsaba mu bigambo bibiri bisatu obuze ku bantu oba olina ne ansa gy'obawa ku Ssaabasajja sebo ekigambo. Ekitiibwa President
abakatuliki bagamba Roma lukuuta kawuziwa ki kenata. Pulezidenti bw'aba amaze okwogera abala tetwongerako. Pulezidenti w'eggwanga ng'ayogedde tetusinga kwongerako bigambo birala ebibigala. Ssaabasajja Kabaka awaga ekyogedde ekya Ssaabasajja mwina kisibo ne bwe weetuulira oba ayogedde Luwalabu Simero Malekazi okuyita simete bannaye abasajja bano sajja bayaaya. Kati obuzibu bwavaawa kansoke mbalopere mwenna abakolera mu katale ke bwayise akasabasajja Kabaka akatwalibwa kampuni gye bayita Lexiba mbategeeza nti essaawa yonna akatale kwagenda kutundibwa. Buganda Land Board ng'ekozesa omwami gwe bayita Sava ndowooza mutabani w'omu ku Bambejja ne Charles Peter Mayiga officially bagenda tunda akatale ako. Era abantu mwena bakolera mu katale ke bwayise Abaganda Abanyola Abatoolo mwenna mutegere bulungi ti akatale ke muveeyirimu esana bagenda kakubagirira ati Mayiga ne Buganda Land Board batunze dda akatale ako mutegedde bulungi nnyo. Information inna nyingi nenda basuubiza obutagera kigambo kyonna katusoke tugende wano then nzanyo ka video kamu ebisigadde mujja biwulira bulungi nnyo nga mumwekubidde amasimu. Kansoke nzanye ka video kano ono w'ekitiibwa Dani Mulika mungera muzanya deni nzanye tutandike video ono w'ekitiibwa Dani Mulika. Tulekeraawo okulekera president ebbeetu okutujoganga nagga nti toyogeranga lino dde toyogera nti oli Muganda oba ki Obuganda oba Obunyolo oba Obutoolo eya identity ya Katonda era bw'ogyejjako oba musirusiru teriyo kati olinga agambye wano njagala Omu-Irish n'okwata ennyonyi n'ogenda e South Africa baga nti wagudde ki eddalu. Amawanga gaffe malungi wabula alina ekigambo kyakweka mmwe lwaki akikweka mu by'amawanga. Ekigambo ekyo kya Luzungu naddala bamawulire temutuyamba kukijjayo. Nepotism. Nepotism kyekibi nti Mulika bw'embeera mu kifu buli kantu nsooka mukyala nsooka mwana nsooka gundi mujjwa ne gundi nembijjuza ndowooza mubiraba nembitongole gyonna gye muli. Natuuka ne mu kitongole kye nasookera okukolera muno si kukola okuteekawo National Social Security Fund nga n'olulimi teruli mu Uganda wano oluli mu bakozi wali eri. Ekyo kyekigambo ekibi muleme kukikyusa ne mukifuula tribalism. Bw'obeera Omuganda ffe nga bwe tubeera osobola okuwa omukyoli omulimu osobola okuwa Omunyolo ate ffe abamu baatukuza bulungi nze bwe nali nkyasoma nga ne bakadde bange banzikiriza okuwummulira eyo nawummulirako enkola ffe twabayigiriza n'okulya ebyennyanja baali ebiganda bagaba ebiganda byebiri ebyennyanja nga bo tebabirya tafuma akawali ng'abayitako naye tewaali mutawaana nawummulira ebugishu nawummulira Mwakyoli ate nga sigenze nga omulalu omwana omulalu nti nebbye buki bwebbi naye nagendanga n'abakulu bagize eki bategedde yaleese obulabe ono bwe mulaba kaakati obuliwo wano. Oye Katikkiro era kampazanyirira kano then tugende ku information. Abaganda mukimanyi Omuganda tafugwa mwe muleese ebitawaana gye ne Kabaka tatufuga tulamulwa buki alamula ye muntu awuliriza ateesa ayagala kirungi ayagaliza tayinza kuyiikiriza ye muntu agira ki era ye Kabaka owaffe atulamula buki naye mwe mwakkiriza ekigambo okukiyita obufuzi omufuzi oba musirusiru ne bw'ogamba omuntu nti yeraawo bw'osanga tannayerawo oyagala kukuba luyi oleeta mundu oleeta biki kyemuva mulaba nga tukubwa emundu buli kantu kubanga bano batufuga buki nammwe mwabakkiriza ne mubayita abaki era batuukiriza omulimu gwaki muddeeyo mumanye obwo obukulembeze ffe tuba tulonze baki bakulembeze naye kyatuleeta obubi Obote yaleka je civics mu masomero ono bwe yakomyawo political education yali ayagala kumusomesa nga basomesa ekyankwanzi yagenda okulaba abasomesa abamu nga balabufu bajja kusomesa ebituufu naye n'amugjawo. Kakati abantu olw'okuba temumanyi omuntu yenna yazaalibwa mu Uganda muno oteekwa okumanya lwaki muwazaalibwa
Katonda yakuleeta okolemu ki? Oye Katikkiro eyasembayo. Kati mbatandikire wa kuba njagala bata. Naye nga sinnabata. Njagala mufune enjawulo wakati wa Katikkiro. Kati enjega yava wano, obuzibu bwava wano. Olunaku omwami ono lwe yafuna Ddamula wano Buganda bwatandikira okubonaabona. Mayiga kwoli n'akabinja obuzibu bwava wano. Onkulayira Ddamula gye baamuwa tagire na Joe Museveni. Obuzibu bwa Buganda bwonna bwava okambaddiremu. Obuzibu bwa Buganda oli Katikkiro yasembayo kati obuzibu bwa Buganda bwava wano. Obuzibu bwa Buganda ebuva kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani nga mutandise omubanja Ssaabasajja Kabaka. Nemuswaza Katikkiro mulamba obulemu mutegava ebuddu. Ate nawe mpulirayo abamu abantu abali mu byobufuzi abakuma mu bantu omuliro. Oweekitiibwa Ssekabembe nja kukutuma mu bantu abo obagambe bye bakola Kasabina Lwanso mpira nange ngenda kubalwanyisa bye baagala okulako mu byobufuzi tebajja kubifuna. Omukulembeze oyinza okuyimirirawo n'ogamba nti akakiiko kakoze bubi. Oba nze mbagambe nti kyannumye naye nakikkiriza. Gwate oli mukulembeze namunagaana. N'ogamba abantu nti amuje tuwakanye bino kati olwo omupiira gw'oyagala okufuga. Omupiira gw'amasaza ogutuwadde ettutu ne tugenda e Nambole ne baggala obungi bw'abantu baagala bagutte Buganda esembe naye basanze tulaba. Tetusobola kukkiriza ffujjo lino mu mupiira. Ase Oweekitiibwa Ssekabembe abakola effujjo mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe. Oyo kati wali ng'afuna Ddamula awo ng'amaze okutuula alagira basibe bazzukulu ba Buganda ababanja Ssaabasajja Kabaka. Statement olw'okuba nti obudde tulina butono ewe ez'omumbago bazikuba information ina nyingi ate nga nabasuubiza ngenda bawa eddembe okuteesa kampiso bino mu ddakiika 2 ntaamasimu. Abaganda bwenna njala bajjukiza abatamanyi byafaayo mu bisome kiriko rekodi. Omufuzi akyasinze okufuga obyeggwanga Uganda n'okutyobola ekitiibwa kya Buganda n'okisaanyaawo n'ebintu bya Buganda n'abitwala Yoseri tibahabulwa. Tujjukira nti Obote bw'alumba olubiri lw'Emmengo n'awangangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa, ebintu bya Buganda ebisinga obungi byawambibwa naye byasigalawo nga ttaka teritwaliddwa nga tebitundiddwa. Nkiddamu Obote tatundanga ku bintu bya Buganda byonna gwe twayita ombi yatanisa Kabaka Frederick Luwangula Muteesa. Ebintu bya Buganda ebisinga obungi byasigalawo naye Museveni ate ye ebintu bya Buganda byonna abitutte abimazeewo n'agoba n'Abaganda ku ttaka buli kimu n'akyeddiza. Obuzibu bwava wano. Kati gwe wenna Omuganda ali eyo lwe luno olunaku lwassaniro baamuddiza ebintu bya Buganda byonna omuli ebyapa ebyamataka ebyamasaza ebyamagombola ebyebika n'ebyabalangira n'abambejja basaava ne bannaava. Njala kubuuza gwe wenna ali eyo omukulu akulya ekika kyonna ky'okulira wafuna ekyapa ky'ekika wafuna ekyapa ky'embuga y'ekika kyo abalangira n'abambejja mwafuna ku byapa ebyo amasaza ebyapa byago byadda ludda nga gonna bagatunze
kati njagala baddizayo mudde mutegere nti Obote wadde yali mubi nnyo naye teyatunda bintu bya Buganda. In fact Obote ettaka lyawamba lyokka yawamba ttaka okuli Uganda House kubanga lyali lya Namasole yokka. Amini bwe yali awamba yawambako ettaka okuli Uganda Commercial Bank ba UCB kati mwita Cham Towers. Giga amataka abiri n'obutonotono buli awo ne Museveni lyonna litutte lyonna balitutte abanyarwanda balitutte nga bakozesa katasi of Mayiga zomutegedde enjawulo awo wakati w'omutwazi ne yajja okusanyawula buli kimu kitegedde bulungi nnyo. Abayina bakitamu bajjajjamu bajja babuli ebintu bino mujja tegeera ensonga bwenzi bagamba mujja kutegeera olumungu ovudde bugenze mutegeere bulungi nnyo mpita mu lukwakwa lubumanyi obudde butono. Alright. Na mwenna abaganda mwenna abadde banneekulira jange ab'enfuna etono njera kubategeeza nti ekitongole kya Buganda Land Board nga kyali kikulirwa ky'Olwamareka kyakyusibwa ne Mayiga Peter batunze obutale bwonna obwali bukolwamu abaganda banfuna mpola omuli abasajja n'abami n'abantu ba Kabaka bonna okuli akatale k'Emmengo akatale k'Ekibuye akatale k'Emmengo Bakuli akatale k'Ekasubi akatale k'Ekibuye akatale k'Ekibuye akatale k'Ebwayise nawo bagenda kakubaka mabati either today or tomorrow mugenda kuli ensasage genda okuveeyo katale k'Ebwayise abantu batunda ettaka lya Social Center ne batunda n'Abagereka Primary School n'ebintu bingi nnyo. So mwena mutegeera Baganda nti omwami ono atunze ebintu bya Buganda byonna bimalawo olw'ensonga nti akimanyi nti ye bajja kubuuza ebibuuzo bingi y'ensonga lwaki asalawo okutta Kabaka akole by'alina okukola. Kati mumpulirize bulungi nnyo wano bwe nva ndyokwenta amasimu. Mwenna abaagoberera enfa y'omugenzi Speaker Jacob Oulanyah mwegendereze nnyo ebigambo Mayiga byagenda okwogera enkya ne byagenda okuzzaako. Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye wiikisi bbiri emabega Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wasanya Kaloli Kyasita Peter Mayiga Salonga Mulengejja wajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusiriza eddwaliro olwo bajjako bamaze omujje ne bamuwambidde kasita mwene bamukyusiriza eddwaliro. Buli muganda weesibe ekyo onywere. Enkola gye baakola omugenzi Jacob Oulanyah singa mulya Mayiga nga afudde yaga Ssaabasajja Kabaka twamukyusiriza eddwaliro batugenda mulifalinga mu ddwaliro liddako. Buli muganda weesibe ekimyu weesibe onywere. Bino nze mbyogera ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano mwaka 2024. Enkola gye baagala okukola y'ey'omugenzi Jacob Oulanyah mujjukire. Museveni buli muntu gwe batwala mu ddwaliro lyagala mutwalemu akyusa abantu bamugenderako. Abantu bano babeera ne mission ey'okwongera omuntu oyo akatwa mu ddwaliro gye bamututteyo ensonga lwaki tebakyusa malwaliro. The moment baga nti bamukyusiza eddwaliro asobola kudda. Yenkola gye baakalamu Jacob yubano gye baagala okukola. Kati mukiwulira nti ekyo kituuseewo mugenda muwulira enkya omujja mulya ku Lwokusatu ng'akyusa statement oba butazikyusa kuba kati nabaga bwe twogera ebigambo bino babikyusa. Naye muwulira wonna nti akyusizza eddwaliro mwesibe munywere. Naye ng'essaala zaffe ffenna twagala Ssaabasajja Kabaka Mukama amukingirize yonna gye baamuwambira asobole okudda ku bwabo bwe kubanga talina nkoko ya muntu gye yali abbye, talina gwe yali ayisizaamu lugaayu wadde okuvuma wadde okujerega wadde okukola ekintu kyonna. Ne weebuze kiki ekimussa batuuka omuwamba omutwala gye baamutwala. Bo bano nga bali mu Buganda balimba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka gyali alamula. Mu Buganda Ssaabasajja Kabaka kasita asukka ensalo ya Buganda abatali mu Buganda kasita abo kakiira nadde eri Buliji aba ali mu Busoga era tasobola kulamula alamula akomyewo.
kasita sukka nasukka oba emigiraniro ey'abaali mu Bunyoro batasobola kulamula kasita ava mu Buganda abatalamula omuntu yenna agga nti essaawa zino Kabaka ali Ntenda ali mu Lubiri ebbanda simanyi ali luddawa ye mulabe wa Buganda asooka munoonye musabe mugambe Mayiga aleete Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka bino mbyogera Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka yonna gye baamuteeka gye bamuli mumukyuliza n'omutulugumiza akomewo alabe ku zadde lyalikuze alabe ne ku Uganda bwekyuka bino mbibagamba temuli nkubira simu wadde okuŋŋamba kuba bwentyo magamba nga nfundikira mu kanyomero kano gwe wenna comrade ng'oli mu struggle oba oli bloga ng'oyogerera ku social media ku Facebook oba ku TikTok genda kugamba omusajja gwe bayita Lumbuye ku nsonga za Buganda mwesonyiwe bw'olaba alwise okuggyako Museveni nga ye ali ku nsonga za Buganda mwesonyiwe gwe kola ensonga eziggyako Museveni Lumbuye mwesonyiwemu kubanga Lumbuye yasooka kubeera Muganda nga tannafuuka Munnayuganda era Lumbuye bajjajjaabe be baalwana Buganda ofuna independence era Buganda ye mukulu wa Uganda wensinzira mu kkoyo kugamba gwagezaako okutandika okwogera ebigambo ebikawufu ng'omususa ku Lumbuye mbu simanyi kati akola diversion ku nsonga za Kabaka no program nakagikola emyaka 4 n'ekitundu wakajja ku social media emyezi 3 myezi 4 oyasambiriranga akagega akakolumbula Lumbuye kati ate akyusiza kati ali ku nsonga za Buganda Muganda angejala kuga bw'olaba Lumbuye ku nsonga za Buganda alwise okuggyako Museveni mu struggle mwesonyiwe gwe kola ensonga eziggyako Museveni kubanga ne mba nkoze video yambulange mmenga na information eri public y'Abannayuganda bonna nzija n'engikola wano ku social media tekuli ansasula nkolera Abannayuganda obbalabula n'obbakyusa n'obbategeeza biki bigenda maaso gobo owulira nga nduddewo banga nkola diversion ku nsonga z'ensibuko yange n'ensibuko yange n'ensi yange ya Buganda please go ahead sokondye ewanvaako nkoze program eno emyaka 4 n'ekitundu sazze jjo nga mmwe abalinyidde ku City Square ndi Munnayuganda nasooka kuba Muganda nga sinafuuka Munnayuganda Buganda nsi yeetongodde ompulidde bulungi mbawulira ku social media kutoka ku TikTok nga muzunga mulinga ng'enjuki ezinoonya omubisi please njera kano bakabasaliremu goba owulira nga Lumbuye simanyi akola diversion ku nsonga za Kabaka alwisa struggle please Lumbuye mulye ewa nganze bwe mukola video zammwe ne sigamba nti wagikoze bwe bannagikutte munno nze mmanyi yenzi ya information yange nze ngikola kuno tekuli ansasula ndi mu buzibu lwa kutaasa Kabaka ndi mu buzibu lwa kutaasa Kyagulanyi ndi mu buzibu lwa kutaasa Bannayuganda si mugogwe ng'omuntu no kati genda mpola mungende empola kuba ne bwe nga nti ngenda kusirika myezi 3 tuna kyosobola kunkola makisazewo nga nze niyo omutima gw'eggwanga ne Bannayuganda gunnuma ne ngamba bagenda kutta balaba kino kigenda kubeerawo n'enzija bye naakakolera struggle wa national platform Museveni abisasulidde billions and billions of money kati gwokera ku makyako yange maze okununa kamulali ng'oza musimanyi bw'olaba nga ndibeeyinga struggle please ndya ewa genda ndaba bulabe nganze bwenda mukola emirimu gyammwe nange mundeke enkola egyange owulira mukulu gwe todde musimanyi enkola sebo tumanyi nti abeeyita Abaganda bangi nnyo gwe tosobola kwagala struggle kusinga Kyagulanyi tosobola kwagala struggle kusinga Munnayuganda agibaddemu ddoono ng'etambula n'ateekamu ssente ze tosobola kwagala struggle kusinga mwana ali mu kkomera tosobola kwagala struggle kusinga mwana eyattibwa bwe nga tebakuttire wadde akamyu tebakwatako n'olunaku n'olumu olw'okuba afuna smartphone ojja n'oleekaana ng'obolaba Lumbuye akulwisa genda nasooka kubeera Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka yentamu enkulu efuga Buganda mu Buganda mwe banzaala nkulemberwa jjajjange Mazige yantuuse wa Ssaabasajja Kabaka sirina nkulembera kuntwala wa Museveni wabula nina nkulembera okuntwala wa Ssaabasajja Kabaka nina ekika nina omuziro
Ndanya mpulidde bulungi kati gwadde natanga kwe masaga nge gongole sibaka bugo ngoli kulumbuye nkugamba onyigira mu nzikiza nasoka kuba muganda nga sinafuka muki mundaika trodanga mu era temudda mu kutiisa baana ba Uganda kabere musonga ngakola video ya busoga tomukwatako kabere munyankole ngakola video munyato mukwatako muleke simbwe mbafuna information simu mwakaleje okujja ku social media buli muntu afuna kaleje ne information okusinda ku sources ze omuntu gota wa source of information gota sasulira data don't damu mwepankirako net TV capacity ya information jizuwa bantu fe tubeerawo weekly ne tuwa information nebera accurate gwe sobola gamba nti olwali tezigenda kwita ku Kampala road tusobola na kyogera kuba tokimanyi tusobola funa information notandika okumujja mwogera mbalabula mugende empola awo tuvuddewo bannange saawa yakubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esobola naye embeera y'okusaasaanya entungo ngenda kukosa buli muntu akuba essimu yogera mu lulimi lw'omanyi lw'osobola oba Lufalansa oba Luchapadola oba Lukukusabini oba Lumerika oba Lumexico oba Lufalansa oba Lujapani oba Luki gwe mulamwa kubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka essimu nzitadde information nanyinyi nesobola kukyusa ku bigo byena bagambi nti mulina okuba amasimu sawa yakubanja Ssaabasajja Kabaka simu nzitadde eddakiika ezezi biri asooka wuunaze jebali kuweza muganda nkale sebulawe bali kubeerako zenkyendagala okwongerako oyo onsala kumuyita Katikkiro genda muyita muyaye wa Museveni kubeera tumanyi bwakolera oyo muyaye wa Museveni aleme kubuzaabuza abantu amanye ekituufu era nze nkumakuma Bannayuganda balemere ku nsonga Abaganda Abanyankole gwena gukikwatako nga olina omukwano gwa Buganda kuba nze nange sire Muganda naye nkulidde mu Buganda kitegeeza omukwano gwa Buganda omukwano gwa Kabaka ngwina so era nange kanyimuse eddoboozi lyange nga ŋŋamba nti Mayiga twagala Kabaka ba MPs bonna Abaganda weebuuze lwaki ba MP bonna Abaganda tewali balina zi platform balina zi Twitter balina zi walabeko MP n'ateekawo post nti asaba Kabaka tebabuuza Kabaka aliwo taliyo ekitegeeza nti awo bonna bafala tulina okubayimukiramu tubanaabire mu maaso tubagambe nti bayaayi mubanje Kabaka tumanyi gwe mukolera obanga temukolera Mayiga obanga temukolera Museveni lwaki temuyimusa ddoboozi nemubanja Kabaka tegeera tulekerawo okuwawa abasiru neyanzanyo bambe kumpa omukisa guno. Hello. Hello? Yes. Hello, Mwami Rumbi, sebo mpulira? Mpulira nyabo. Sikuwulira. Sebo bantu bampulira? Bakuwulira genda mu maaso. Amina, sebo nywenda zagamba mu lukiiko. Ndikubanja message yange ndenda ngoza wa Mayiga. Sebo Mayiga. Sebo Mayiga okukweta sebo tagira ngu ndakweta sebo indidinga. Sebo Mayiga tulenda Kabaka witu. Mayiga n'obuyiga bwawe otateeka ngu Kabaka his Royal Highness Muwenda Mutebi otagira ngu ni Kabaka w'Abaganda kusha olebe iha Mayiga tulenda Kabaka. Mayiga tulenda Kabaka witu. Mayiga otateeka ngu oyina hora za kutora toyina hora arabe ivyo ariho wijira randani kuri batakurabize nyuma yakanankeje iwabironi tukatura kumaliriza tukaba turenda kuniga Mayiga otateeka ngu
abakiga bakulinzire mayiga abanyankole bakulinzire mayiga abatyasa bakulinzire twalinaho oratori kandi reka nkugambire mayiga ndera ngo mpulire naranda nolejayo tukulinzire kulinga uti bakwiguriro rwigirwe nyima tukaba turasa kuniga icyo kiro kaba terasa kuruga hano kandi jinsi nayo y'amateka kuko twaturenda kwita otagira ngo rasa kwata kabaka wito mwite azangu iwobeho emyana yawe yona heri turagimanya information tugini tanaka kabaka wa Uganda tanaka kabaka waitu mwamirumbu yewe bali kandi kabandi bagambi karinya Hello. Wanji nyama. Kuwereza. Mkali nyama nawe bali kubeerako. Tika nino obusungu ku Mayiga nga yebo yawulira obusungu obungi nga tugaanidde abantu ogenda ku mupiira okugulawo omupiira naffe tuwulira obusungu ku Kabaka bati Mayiga bw'abanga eyo ye pulaani gy'asazeewo okukola okututtira Kabaka tugamba ebigambo bino Mayiga tolinawo ogenda kwekweka tukiddemu Mayiga obulumi bw'owulira nga abantu tebajja ku mupiira sebo tukugamba ebigambo bino nti tolina wojja kwekweka Mayiga tolina wojja kudduka ebizimbiza amatama babibuuza nti nno yogera ku Bwakabaka ngadda mu kwogera n'olulimi lwatamanyi na kumanya tulina obusungu bunene ku Kabaka wabula Mayiga tukugamba ebigambo bino okujjako ensi gidduke mwogende wala bati nojja okuvulungutanangayo kyebibeere n'ogamba mbuno Kabaka akisiza omukono banaye Mayiga ddukira wala sigala ku kintu kyakubeera mu sukwizi mu bidongo n'abakazi omusajja omukulu ategeera mbunawe oli Katikkiro sigala ku kyakukola sukwizi n'abakazi mu bidongo bati Obwakabaka ojja tuwa Kabaka waffe kikya weebale kuweereza nkwagala nnyo akuuma atakuumira mpini Hello, sebo webala okuweereza. Kale munnayi nawe webala kubeerako. Sebo webala okuweereza webala n'okulwanirira Kabaka waffe. Ennyama. Abo bonna yonna abanyampi abananda beeyita Abaganda naye nga bonna kabaagala okulaba Kabaka waffe nga mufugwe tobafaako. Pay no attention. Era naffe tubamanyi tubatunuulidde. Naye nze neewuunya kusooka njagala okutuusa obubaka bwange eri abana Uganda abali mu California. Abayaniriza oyo omwana oyo Ojjunju ne batandika okumuyimbira ne batandika okubayo abaana bazikola ekibalanye gyali mu maaso ge bwe balabanga nga batuuse Uganda nga tebakyalaba na ttaka lyabwe tebatukabiriranga era bagumanga bugumi era ne bongera okumuwagira oba abantu baba kisitegeera na kukitegeera tuli beno mu kubanja Kabaka bali eno kwaniriza omugwira eyajja mu Buganda abeegattane Mayiga okubba ettaka ekyokubiri abo bonna Mr. Lumbuye ababeera ku mikutu oba ababeera ku bagundi ne bakuba amasimu ne batuuka n'okugamba nti Kabaka affe banunule Uganda